Yesu yebazibwe nnyo muganda wange mwanyinaze. Haleluya. Nsanyuse okuwuliza ate nange nina essanyu lingi okubeera nga nkutuusaako obubaka buno nsaba obuwulirize n'obwegendereza kubanga obwetaaga. Haleluya. Ekibuuzo kiri nti ddala ffenna twogera ku Katonda naye tutuuka tutya ku Katonda? Ekyo kyekibuuzo olwaleero ne Yesu baakimubuuza nno. Haleluya. Ono yali munnamateeka, wulira Bayibuli bwegamba. Tugenze mu kitabo kya Luka essuula 10 olunyiriri okuva ku 25. Bayibuli egamba etya? Kale laba omuyigiriza w'amateeka n'ayimirira ng'amukema ng'agamba nti, omuyigiriza nkolenga ki okusikira obulamu obutaggwaawo? Ffenna twogera Katonda naye tukola tutya okutuuka mu bulamu obutaggwaawo? Okutuuka ku Katonda oyo gwe twogerako tukola tutya? Bayibuli etugamba mu Yokaana 14:6 nti nze kkubo n'amazima n'obulamu, teri atuuka eri Kitange wabula ng'ayise mu nze. Ffenna ne tujja ne tuliyingira mu kkubo Kristo. Kale bw'oba tunaliyingiramu, yingira otegeere nti kati nange ndi mu kkubo. Naye ate nga tuli mu kkubo eryo tugenda, tutuuka tutya? Tukola tutya okubeera nga tusaanidde? Kuba ono yali muyigiriza wa Bayibuli, muyigiriza w'amateeka, nga yeetaaga okumanya nsiiba, nkola buli kimu, mpaayo, naye ate kyeki kyabulako. Yesu n'amugamba, 2:6, n'amugamba nti kyawandiikibwa kitya mu mateeka, osoma otya? Yesu abuuza Omufalisaayo. Nange olwaleero nkubuuza, kyawandiikibwa kitya? Gw'osoma otya? Tutuukayo tutya? 2:7 Omufalisaayo ye yaddamu n'amugamba nti yagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'emmeeme yo yonna, n'amaanyi go gonna, n'amagezi go gonna, ne muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Haleluya. Ebyo ffenna tuyinza okuba tubyogera, tubiwulirako buli lunaku. Yagala Katonda n'omutima gwo gwonna, naye Katonda aliwa? Tumwagala tutya? Tumwagala ddi? Kyekigambo olwaleero kyengezaako kugamba muganda we mwannyinaze. Tweyongereyo tulabe. Bayibuli egamba olunyiriri 2:8 n'amugamba nti ozzeemu bulungi, kola bw'otyo onoobanga n'obulamu. Haleluya. Naye omuyigirizwa nno yali naye azze amaliridde, kuba byonna yali abikoze. 2:9 naye ye obutayagala kuwangulukuka n'agamba Yesu nti muliraanwa wange y'ani? Ekyo ekibuuzo wali okyebuuzizaako. Muliraanwa we yani? Who is your neighbor? Haleluya. Katusome tulabe olunyiriri 3. Yesu n'addamu n'agamba nti waliwo omuntu eyali ava e Yerusaalemi ng'aserengeta Yeriko, n'agwa mu batemu, ne bamwambula, ne bamukuba emiggo, ne bagenda ne bamuleka ng'abulako katono okufa. 31 awo kabona yali ng'aserengeta, kabona ye musumba. Omusumba yali ng'aserengeta mu kkubo eryo nga tamanyiridde. Kale bwe yamulaba n'amwebalama n'ayitawo. Musumba n'amwebalama ku bbali ne yeeyitirawo n'agenda. Kyannaku. Yesu yeebazibwe nnyo. Katweyongereyo. 32 n'Omuleevi, be bamu ku baweereza ababeera mu kkanisa. N'Omuleevi bw'atyo bwe yatuulaka mu kifo ekyo n'amulaba n'amwebalama n'ayitawo. Olwaleero kkanisa tujumbidde kuwoggana, kuyimba, kusinza, kutendereza. Abali mu kkubo tetwetaaga kumanya. Balirwana baffe nga bafa enjala tetwetaaga kumanya. Haleluya. Tuyadde mu kaseera akakasengejja nga buli omu enjala emulume ya korona, tewali kyakulya. Mulimu gwagulina naye gwasigala mu kibuga, baggalawo, tasobola kufuna kyakulya. Naye nga gwe mulokole oyina ensawo y'omuceere mu nnyumba, ogamba nange yakumpisa mu sizoni. Mulirwana wo y'ani? Soma Bayibuli olabe. Olunyiriri 33 naye Omusamaliya yali ng'atambula najja waali. Jjukira Samaliya oba Samaritans be bantu abaali ng'ekibuga ekitamanyi Katonda, abanywi b'omwenge, abasula mabaala. Wulira yali ayitawo. Bwe yamulaba n'amukwatirwa ekisa, n'amusemberera, n'amusiba ebiwundu bye, n'amufukamu amafuta,
n'omwenge n'amussa ku nsolo ye n'amuleeta mu kisulo ky'abagenyi gye bayita guest house n'amujanjaba. Awo bwe bwakya enkya n'atoola eddinaali 2 oba gyali emitwalo 2 oba mitwalo bukadde ez'olwaleero n'aziwa nannyini nnyumba n'amugamba nti mujjanjabe n'ekintu kyonna ky'oliwaayo okusukaawo bwe ndikomawo ndikusasula. Haleluya! Wulira omusajja oyo atamanyi Katonda naye alumiriddwa. Muweereza wa Mukama ye ali ku bwangu essaawa za kyaki zimuyiseeko nayeebalama nayeeyongerayo. Owooluganda okubeera mu kkanisa n'owoogana nnyo tekitegeeza nti ogenda mu ggulu. Waliwo ebikolwa ebituusa mu bwakabaka wa Katonda. Bayibuli egambye omusajja ye n'agamba n'ezinaabulayo nja kuzisasula nga nkomyewo kubanga ayagala obulamu buli. I'm here to tell you the good news that we have to save people's lives, not to destroy. Hallelujah. Tuteekeddwa okubeera nga tununula obulamu bw'abantu. That's why we are calling this ministry Save Life in Jesus's Boat International Ministries. Lokola obulamu mu lyato lya Yesu osobole otuuka mu bulamu butaggwaawo. So we have to save our people's lives, not to let them go. Hallelujah. Omulaba agwamu omusaayi nga mbudde bwe kanisa bundesi Katonda gugenda okusinza wali omulabyeko. Bayibuli egamba mu bbaluwa ya Yokaana esooka essula 4:2 n'agamba nti abantu bangi mugamba nti mwagala Katonda, bw'oba toyagala mu muganda wo gwe wali olabyeko, Katonda gw'otalabangako omwagala otya. Haleluya! Twerimbye tulese okwagala kwa Katonda kubanga ffe twagala abo be tusuubira nti tujja kubafunako. Kubanga oli ali wali agwerera agwamu omusaayi osiina kye ngenda mufunako oyo n'omuleka n'oweeyongerayo ogenda budde bukuyiseeko. Owooluganda Katonda akubanja. Oli yabuuza nkoze ntyo tuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Wulira Bayibuli bw'egamba mu Lunyiriri 3:6 kale olowooza otya aluwa kwabo abasatu eyali mulirwana w'oyo eyagwa mu batemu? N'amugamba nti oli eyamukolera ebyekisa. Yesu n'amugamba nti naawe genda okole bw'otyo. Ono bano obulamu butaggwaawo. Yesu yeebazibwe. Okuyimba, okutendereza, okudda ku kkubo n'obuulira enjiri nga mu nnyumba oleseeyo ensawo z'akawunga, abantu bakaaba enjala tosobodde kubawa naye ng'obagamba Yesu agenda kubayamba, Yesu agenda kubawonya, tekirina makulu kye kigasa. Tusome Yakobo essuula 2 Olunyiriri olw'14 tulabe n'olw'15. Yakobo mu luzungu bagiyita James. Yesu yeebazibwe. Twagala tutegeere bye tubuulira abantu nga naffe tubitadde mu nkola. Yesu yeebazibwe. Bayibuli egamba etya Yakobo 2:14 kigasa kitya baganda bange omuntu bw'ayogera ng'alina okukkiriza naye n'ataba na bikolwa? Okukkiriza okwo kuyinza okumulokola? Bwe wabaawo owooluganda omusajja oba mukazi nga bali bwerere ng'emmere ya buli lunaku tebamala, tebayina, bali bwere buli n'eyokulya kwolwo nga tebayina, era omu ku mmwe bw'abagamba nti mugende n'emirembe mu bugume mukute naye ne mutabawa omubiri bye gwetaaga, kigasa kitya? Beetaaga kulya, obagamba Mukama ajja kubayamba, genda kubagabira. Gw'olina ssaawa eyo kwatako akatono omuwe, yawulamu wakati naye omuwe. Haleluya! Ekyo kye kigenda okuggyayo Kristo era kye kigenda okutuya. Bangi tusabye omukisa naye nga tetumanyi mukisa gye guva. N'osiiba n'owena n'okogga n'obanga nga gwe basibira mu kkomera emyaka 10 nga tolya. Njagala okugamba omukisa tebagunoonyeza mu kusiiba. Okusiiba kujjawo obstacles, strongholds eziba ziziyiza ebyo byekika. Naye guno omukisa gwe tunoonya ne muzungu eno n'eryo noonya mukisa. Kola ebyo Katonda byagala ogenda kulaba omukisa. Mukama akunkolera obulungi. Muganda Mwannyinaze nkwagala nnyo. Nze omuweerezaawo omusumba Muwanguzi Daniel okuva ku Save Life in Jesus's Boat International Ministries. Tusangibwa Kireka Kamuli okumpi ne rawundi y'Ennaalya nga ku Bavana Hostel. Olunaku lumu jangu tuweerezeko ffena tukwaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Mbagala nnyo. Haleluya.